eyali Ssenkagale w'ekibiina kya Forum for Democratic Change kano Dr. Kizza Besigye ng'ali ku mmeere e Luzira olw'ebigambibwa nti yalya mu nsi ye olukwe. Kyo ekibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu kivuddeyo ne kigamba nti si kimativu engeri kkooti gyekuttemu ensonga za Besigye. Omusasi waffe alina ebisingawo. Uganda y'omuwali okulaba nga tuli bakakkamu ng'ate tukuuma eddembe. Ekibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ekya Human Rights Commission kivuddeyo ne kivumirira enkola kkooti gyekuttemu ensonga za Dr. Kizza Besigye. Kino kigamba nti wadde nga poliisi ne kkooti biweebwa obuyinza obw'enkalakkalira naye kye kyetaagisa kukozesa maanyi mangi naddala nga bagumbulula bannayuganda ababeera beekalakaasa. Kkooti nzeka ennyingo ya constitution nti omuntu alina eddembe ly'okubanga bw'aba avunaanibwa mu bangu omuntu atanakyekubiira n'aba ng'ensonga ze zigwa. Kino kikola ku buli omu naye olw'okuba kino isu ya Besigye ebaddewo tekijjayo. Kino kidiridde Dr. Kizza Besigye okukwatibwa nga May 11 mu kibuga Kampala n'atwalibwa mu mbuzi ekogga mu bitundu by'e Moroto gye yaggiddwa n'atwalibwa ku mmeere Luzira nga kati avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi ye olukwe. Okusinziira kwakulira ekibiina kino ekya Uganda Human Rights Commission, Medi Kaggwa asabye kkooti ewozese mangu Dr. Kizza Besigye ate era emisango gye gikwatibwe mu ngeri ya bwenkanya. Neturekomendiga gavumenti netusaba ekisooka balamuzi ekitongole ekiramuzi kirabe nga omusango gwa Dr. Besigye gukolebwako mu bwangu. Netugaa nti poliisi ekiseera kyonna ebenga ekuumira abantu mu bifo ebimanyiddwa bebayita gazetted place of detention. Asabye poliisi okuvaayo ennyonnyole ku bantu abeegumbulidde okukuba bannakampala emiggo buli lwe babaawo obujagalalo nga bano babeera beesibye obukookolo kyokka nga bali mu ngoye za leeya bakutte n'emmundu ate nga poliisi tevaayo kubagambako. Tetwagala kulaba poliisi ng'eringa egamba nti abano abatali mu yunifoomu abeesibye obukookolo ng'eringa ega nti byebakola tubyagala kuba babeeraawo tebabakwata ate bagamba nti siki kakati omuntu wa bulijjo kitwala otya. N'olwekyo ne tubasaba banoonyereze mu bwangu babuulire abantu kye bazudde. Kaggwa era anenyeza bannabibiina eby'obufuzi bonna okuvaayo ne batyoboolanga ebiragiro bya kkooti era nga wano anokoddeyo bannakibiina kya FDC abaagaana okugondera ekiragiro kya kkooti n'agamba nti kino kiba kikyamu ddala. Constitutional Kalimonda yagamba nti yawera Besigye abeejenti be abantu n'abawagizi bonna obutagenda mu byakwekugunga oba okutambula mu miiting ez'enjawulo. Aba-FDC bavaayo ne baga nti affe ebyo tetujja kubikkiriza era n'okusaba kwaffe okwa buli wiiki kujja kgenda mu maaso. Ng'akakiiko ne tugaa nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu bonna n'ebyabwe n'olwekyo esobola okukugira ku ddembe ly'obuntu kuba si lya nkomeredde. Asabye bannamawulire okufulumya ebyo byokka ebiyamba eggwanga so si kusasamazanga bannayuganda buli lwe babaawo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga naddala nga mu kaseera ka kwekalakaasa. Tugamba mu ab'ebyamawulire n'emikutu emirala emikutu egyo mugikozesa n'obuvunaanyizibwa kubanga buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa responsibility okulaba nga kaleeta kitabula ddembe lya buntu. Asuubizza nti ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga kyakugenda mu maaso n'okwekenneenya ebyo byonna ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu wano mu Uganda era nga baakubyoleka lwatu. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire.